Amanya ndobozi bamta MCSMX representing straight out SMX Media mawulire gasanyu nnyo okuva mu timu ya Big Talent eneekulemberwa omukulu Edrisa Musuuza Eddie Kenzo okubeera nga ssaawa zigenza okwerera ddala 5 ez'okumakya g'olunaku olwaleero nga Edrisa mutaka mu ggwanga erya Uganda kubanga Eddie Kenzo yali asilanya mu Ivory Coast n'era ng'olunaku olwaleero bambi asobodde okubeera nga akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Eddie Kenzo amaze ebbanga eriwerako mu Ivory Coast n'era okuva President Yoweri Kaguta Museveni we yaannouncing lockdown wane mu Uganda Galazi Airport na Galazi borders zonna Eddie Kenzo yali akyali mu Ivory Coast n'era amaliddeyo ddala emyezi suubira giwerera ddala emyezi nga ena Eddie Kenzo nga tali mu ggwanga lya Uganda naye kyaddaaki Eddie Kenzo amaze n'abeera ng'akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Ono Eddie Kenzo eyo gye yali mu Ivory Coast n'omusambi w'omupiira Didier Drogba yatuuka okubeera ng'agamba Eddie Kenzo bambi yasilaanidde eno naye nga si ye yali enteekateeka ye okubeera ng'asilaanira mu Ivory Coast n'avaayo n'agamba omanyi gavumenti ya Uganda nze nvuddeyo nempa Eddie Kenzo private jet eberenga esobola okumukomyawo mu ggwanga lya Uganda singa mmwe nammwe mukkiriza ne mugamba yes private jet yelandinge ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ye nga ali willing okubeera nga wa Eddie Kenzo private jet emukomyawo mu ggwanga erya Uganda naye gavumenti ya Uganda negamba be ng'abasoga bwe bagamba mbu be gavumenti ya Uganda negaana so Eddie Kenzo n'abeera bambi ng'ogwo omukisa gusobola okukomezebwawo mu private jet ya Didier Drogba. On top of that Eddie Kenzo ne yekubira omulanga nera speaker wa Uganda n'avaayo n'abeera ng'aleeta suggestion ku floor ya parliament ya Uganda n'agamba nanga abantu bangi basilanya mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo naye Eddie Kenzo nga mwali n'asaba ababaka ba parliament bananga babeerewo ne kye bakola ekisoboka Eddie Kenzo abeere ng'asobola okukomezebwawo mu ggwanga lya Uganda naye munnange nakyo tekyasoboka oluvannyuma lw'abantu bangi okuva ne babeera nga bawakanya Madam Speaker kye yayogedde ne bagamba mu bantu bangi nnyo ab'ebitiibwa baana ba minisita bali baana baani bonna basilanira esombo Eddie Kenzo tebalina kubeera nga bamuyisa in any special way mbu ye tali special mu ngeri ndala oba okwawukanako ku bantu abalala abali basilanira amawanga ag'enjawulo so n'ogwo omukisa Eddie Kenzo ne gumusubwa naye president wa Uganda oyavuddeyo lifting up lockdown n'abeera nga atazi airport zitandika okubeera nga zikola mu mpolampola si officially naye wano mu kuzitanga agamba nti abaana basilanira mu ggwanga mawanga ag'enjawulo ng'oggyeko Ivory Coast ng'agamba mbu bannayuganda bonna basilanira mu nsi yonna gye basilanira agenda beera ng'abawa omukisa okubeera nga bakoma mu ggwanga erya Uganda n'era okumalira ddala 2 weeks gavumenti ya Uganda ebadde ekomyawo abantu ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo gye basilanira naye ng'abaana bangi nnyo abakomezeddwawo mu ggwanga lya Uganda n'era omukisa we gutuukidde ku Eddie Kenzo olunaku olwaliro okubeera nga naye abo abasilanira mu Ivory Coast nga bannayuganda babadde baagala okukomawo wano mu ggwanga lya Uganda watyo Eddie Kenzo omukisa naye gumuguddeko nabo ne babeera ne basobola okubeera nga bakomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Okoma ku Eddie Kenzo kutegeeza ekintu kinene nnyo eri industry ya Uganda mostly entertainment industry ya Uganda lwakuba okwawukanako n'omulundi guli Eddie Kenzo abantu bangi bwe bagenda ku kisaawe ky'Entebbe ne babeera nga bamwaniriza mizira convoy y'amaanyi ku mulundi guno yes abantu still bagenze ne babeera nga bamwaniriza Eddie Kenzo naye nga si bangi nga bali eri abaali ku guli omulundi oluvannyuma lw'okubeera nti neera gavumenti ya Uganda n'era president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaana enkuŋŋaana zireeta abantu abangi okubeera nga bali wamu so abantu bangi babadde tebasobola kubeera nga bakuŋŋaana olw'ekirwadde kye tulina ekya COVID-19 naye abo abasobodde abatonotono basobodde okubeera nga bagenda ne bajjayo Eddie Kenzo ku kisaawe Entebbe nga namwera ebifaananyi omubiraba tugenda sigala nga tubawa update ku Eddie Kenzo mu bintu bingi nnyo kyengenda okusaba kimu kubeera nga osubscribing ano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga story nga zino amanya ddoboozi nsigadde nze mu SMX I sign out.